Okusinziira kwa lipoota ya poliisi ey'obuzibu emisango eyafulumizibwa sabbiiti ewedde, obubenje bweyongera okwetooloola eggwanga lyonna. Alipoota eraga obubenje bwalinnya ebitundu 6 n'akatundu kamu ku 100 nga bwava ku 20,368 obwaliwo mu 2023 ne butuuka ku 20,117 mu mwaka gwa 2024. Abantu abaafiira mu bubenje buno bali 5,114 ate abalala 1,713 baasigala banyiga biwundu. Kyazuulwa nga abaasinga ku beenyigira mu bubenje buno baali bakongoza omumbejja Namaalwa. Majority of our drivers go to leisure places and get intoxicated and jump into their vehicles, drive and overturn or kill other road users. Adumira poliisi y'ebidduka Lawrence Nuwabiine ategeezezza ng'okuvugisa ekimama kusinga kubeera mu bifo ewatali kamera. And those number plate recognition cameras are doing a great job. Where they are fixed, we rarely have misbehavior because the general public knows the camera is there. Now, we need to expand, and our move towards ITMS, Intelligent Monitoring System, will now make our work easy. Newankubadde enguudo ezisinga zaateekebwako obubonero obulungamya abavuzi b'ebidduka bangi tebabugoberera. Even where you have signposts telling you to behave in a certain manner, drivers don't do what the signpost tells you. You only want a police officer to be also deployed at the signpost. Ati poliisi etegeezezza nga bwetandise okukwatagana n'essiga eddamuzi okulaba nga bateekawo kkooti y'abamenya amateeka g'oku nguudo. We are engaging judiciary to designate a specific magistrate to handle traffic offences so that we see custodial sentences. Nuwabiine agamba nti engassi ebadde eweebwa abavugisa ekimama bakizudde nga tekyalina kyebakolako. These fines we give on the road do not change behavior, and therefore we would like to have custodial punishments. Kati baagala abantu ba bulijjo babayambeko mu kulwanyisa abatagoberera mateeka g'oku nguudo. And you people, you are road users, when you find such an offense, you can take a picture and send it to us. We look for this person. Collectively, we can handle road safety together. Mu kaseera kano ekirindiriddwa kwe kulaba kino bwe kigenda okuteekebwa mu nkola n'okulaba oba kino kinaayambako mu kukendeeza obubenje ku nguudo.